Christmas y'omwaka guno singa ne Yesu asobola yandibadde tazaalibwa wadde okuzuukira kubanga embeera eri mu bantu be yafiiririra mbi nnyo. Embeera gye mulaba mu Kampala essaawa eno mwandibadde temulina na kaspace kemufuniramu muntu mukozi mu Kampala. Christmas katugeze eziyiseeko emyaka giri nkakasa muyise gye muyise yonna temuwulidde na buyimba bwa Christmas. Embeera gye tulimu ya butiko bukonye tetulina na maanyi gasobola kussaako bijanjaalo kubanga amanda tewali, mubumpimpi kyeki tewali ssente, abaguzi tewali, bye tulina tetulina babitwala. Bannaffe bennyini abaali batusuubulako nti ku streeti nga wano mu mbeera gye tulimu wandibadde essaawa eno wajjudde nga tewali woyisa kigere, ono akutomera gundi omulala atomera gundi, naye tunuulira olunaku lwa Mande mu mwezi ogw'e11 nga guno kubanga ate omwezi gwe11 gwe gukola Christmas etandika omwezi ogw'omunaana neekomanga ennaku z'omwezi 22 ne tugiggala abantu ne batandika okugenda gye balaga nnaku za mwezi 2 by the way. Naye essaawa eno ne bw'oyingira mu bizimbe bikalu n'abayitamu bagenyi kubanga tebaagala siiba waka ne bagamba katuyiteko mu kibuga. Embeera si nnungi naye ng'ebyo byava ku ki? Ensonga ziringanga 3 oba 4. Esookera ddala COVID yatufuukira ekizibu. COVID teyandibadde mubi nnyo nti bwe twandimuvuddemu nga tusigazizza capital. Ne banka zaagaana osonyiwa abasuubuzi, balandiroodi abamu baagaana osonyiwa abasuubuzi renti, ate nga renti party 2 akola ekintu eky'amaanyi mu mirimu gy'abasuubuzi. Renti balandiroodi mwagaana okusalira ku basuubuzi renti nawadde embeera mbi. Era bangi buli gw'obuuza gamba nti kanwane December njiyeyiye naye omwaka 2023 sisigala agenda. Ensonga endala gavumenti yennyini eringanga erina omukono mu bantu bano okubonaabona n'okugwa ffenna abasuubuzi. Yaddiranga embeera eganye n'eyongeza omusolo. Emisolo ku bintu byaleetera bannaffe abaali batusuubulako ng'Abakongo, Abarundi, Abasudani okuba nti tebakyalina bwetaavu baleeta Uganda bayitamu buyisi bagenda Kenya. Kenya nawadde obwavu butuluma naye waabwe tebubaluma kubanga ne bannayuganda gye baddukira abamu. Kubanga omuntu kati okusuubula ekintu n'okimpotinga n'okireeta wano ate kibanga nga azizza omusango nti ekintu ekyasasulanga nti obanga akakooti kano nti kagenda kusasula 22,000 essaawa eno bakugamba nti ekkooti eno ino gisasulya $1.5. Kyokka nga luli wagitundanga $2.5 kati essaawa eno erina suubula $5. Ayali asuubula piisi eddazini nnamba bw'ajja mu katale asuubula piisi 3. Ekirala embeera y'obudde nayo yafuuka ekizibu. Mu byalo abantu tebalina seasons, abantu tebalina byakutunda, abantu baavu n'emmere yennyini teriiyo ate be batugulako. Kati teri muntu gojja kulaba ng'ayaayaana kuva mu kyala gye mu kibuga atuguleko kubanga bye yanditunze transaction z'alina okukola azijja mu birime, n'ebirime nabyo tebiriiyo kubanga n'abantu banoonya byakulya. Kati ate bwe gujja bagira gavumenti yennyini eyandiyambye abasuubuzi. Ffe nga UTEA twakola proposal ne tusaba gavumenti gye twayita stimulus package yaleeta obuwumbi 2 n'ebiteeka mu banka mu Uganda Development Bank. Uganda Development Bank bwe yatuuka sente ze yandiwadde abasuubuzi bano okwenunula abali wansi $5 million, $10 million, $20 million. Essente zonna ate abanene be baazeddiza kubanga bwe batuukanga mu UDB nti bwe batasobola kwewola $1 million tetujja sobola kuwola ate olina okuba n'omusingo. Kati ate omuntu banka yennyini etutte ennyumba ye gye yandikusingidde ate gwazzo muyamba ate naawe olinga amukiina. Embeera ne tugitunuulira nga tekyatuwa nkizo kusigala mu mirimu gino. URA gyeva ng'eyagala income tax, eyagala VAT, ekesisa eyagala license, abakasasiro bamubanja toyiza kusasula, balandiroodi amasannyalaze bennyini basaba ttaala mbwe ttaala $3.5 ng'omukulu Daudi mu bizimbe ebimu wano mu Capital Center. Ogenda otunuulira nga buli kintu kinyigiriza musuubuzi ali wano ekivaamu ki?
2023 gavumenti bw'eba ebadde esolooza omusolo nga bw'erina mu bajeti obuwumbi 48 n'ekitundu, bw'eba esuubira nti 2023 enaabufuna obusingamu mu ezo erinakkiriza na ssala busazi, kubanga abantu bagenda fuluma emirimu. Ate ne gye tugenda ebbali mu bizimbe by'ebbali naye abaguzi tebaliiwo. Kati awo ekibuga kifu era teri sizoni nga bwe mugiraba. Tetulina kyakwongerako, tulina kukaaba bukaabi, tukaaba twawanga ntulege, embeera mbi, gavumenti eremedde okuleeta solution, balandiroodi baganya okwekuwa mu mitima, n'abaguzi tebalabika. Mu bumpimpi sizoni tewali, kubanga bwe ziba ennaku z'omwezi olwaleero 28 nga tetulina mujjuzo mu bizimbe muno n'abagula nga tebatwala bintu. Kyemugamba ennaku 22 ku mwezi ogwa Desemba ezisigalayo tunaatunda ebintu bye tulina mu sitooko tubimalewo. Embeera mbi era tetusuubira nti Christmas weeri. Christmas eno yeefaananyiriza n'omwezi gw'okubiri ogwa February ng'abantu bazzaayo abaana ku masomero nga banaku. Kakati ate mwe tujja school fees ezizza abaana ku masomero. Kakati n'amasomero nago geekaabire kubanga bwe ganaaba nago tegasaze bisale, abaana bagenda kutuula. Ekyo kyonna ekizibu gavumenti egenda ofeesinga ng'ababbi babba nnyo, bamalaya beeyongera, amaka gakyankala n'awaka, kubanga tetulina busobozi busobola beezaawo maka gaffe nga tetukoze.